Chobola omukyala yamugambye ndi muzeeyi kwata ababbi. Lwaki tokwata babbi nga ate ababbi obalaba otambula nabo? Kubanga Museveni awadde bamwetoolodde bonna be babbi omukyalo be yabadde ayogerako. Yes. Ne kumukolo babaddewo. Babaddewo awo wenyini. Ne kumukolo we bali. Bangamba waliwo yagaye kati siga ku mulembe gwa Amini. Esawo zalde badde babakwatira abo bonna bandi badde kufalinga squad singa kati bafu. Museveni takyasobola kukwata ku babbi. Chobola tugaye mwami Museveni obuyinza abuweeyo bannayuganda balonde omuntu omulala. Era waliwo omwami gwe nalabye mwami Museveni yabadde bajjukira eri akatega yekololo. Mwami we wamulabe bamuyita Kasami. Yayogera naga nti muzeeyi eggwanga liveeko 2026 bannayuganda bawe ekirabo ky'okola ki ky'obutakomawo tewamulabe awumule. Era nze njagala okunyiigira ennyo bannaddiini. Bannabbanja baluna kasolo bana ababbi bonna bwe bajja babawa ntebeza mu maaso. Kubanga babaleetedde ettooke bakungu babaleetedde kuze babbye. Nammwe bannaddiini mwetaaga mboko Archbishop Mulamba Kazimba Mugalu wamulabye bye yayogedde. Mbu ffe twalumbye amagye ne poliisi n'egyati balyoke batukube. Archbishop osobola okwogera ng'ekintu ng'ekyo nga walabye poliisi n'amagye n'ebijjaati ebyo bikifeesi nga bali mukuba abanoga nti ffe twabaprovokins. Tukwaniriza nnyo gwe wenna tulaba ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja Kegange webale nnyo kutulaba wonna wooli tuzze n'olunaku olwaleero wiiki mpya tuzze twogere ensonga 1226 yewe twogerera essaawa zino ayongedde okuba nga asembera okulaba nti tugwa tusula akalulu kukulonda abakulembeze baffe okuviira ddala waggulu ku mukulembeze w'eggwanga. N'olwekyo tuzze tutundye ensonga ezimu ku ezo ezikwata ku ggwanga n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ndi wano ne kanso tuzze twogere MP2B Kawempe South. So tuzze twogere ensonga side awo tulabe ebitunga bwe bitambula kanso. Soko obuze kwatulaba tutandikira awo. Abatulaba mbalamusiza ate nembaaniriza programu eno. Mwebale kubeera ku mukutu guno ate naawe muganda wange Mayanja webale kunkyazaako wano. Tuli bize ennaku zino tuli mu kalulu. Kawempe North bali mu kulonda. Tulonda lwakuna lwa wiiki ejja. Olwa wiiki ejja. Wiiki eno. Wiiki eno. Lwa wiiki eno. Tubuze ennaku 3. Campaign zigalwawo ncha. Kulwokubiri. Then tweteeketeeke tusobole okulaba nga ate tugenda mu kulonda. Naye ebintu bingi ebitambula bannaffe bangi bakyawambibwa. Mwalaba Muvawala mukulu Muvawala Charles Muvawala sajja abeera mu America eyo naye nga Munnayuganda wawano. Bwe yajja wano bamuvumbagira ne bamuwamba ne bamutwala gye tutamanya. Mwalabye embeera gye yabaddemu. So kyokola ntugamba Bannayuganda nti temweyibaala bonna wooli teweeyibaala kuba Muvawala si munnabyabufuzi. Tebiina na bimukwatirako ebyo omuntu ali awo akola emirimu gye egya bulijjo naye walabye kikyamutuuseeko. Nalabye emikwano gye bangi ffenna twavuddeyo naye era tekyagaanye batujju kumuwamba na kumutulugunya nakola fujjo lyonna. Gavumenti ya Museveni eze yeegaana ebikolwa ebyokutulugunya ate n'ebikkiriza n'ebyegaana leero enkya n'ebikkiriza. Walaba Kulaije ng'agamba nti gyati si bagivunaanyizibwako. Wayitawo ennaku 2 najja naga nti abo baffe akati ebya Uganda weebyo ebifaanana. Naye tukyagenda mu maaso era weetuli. Twaffe nga NUP nga People Power twasazeewo nti abamenyi b'amateeka bagezaako okutwaŋŋanga mu mbeera eno gye tugendamu ne gye tulimu kati ey'akalulu. Be baba bakifeesi be bambaza ebyambalo by'amagye ne poliisi ne bajja batandika okuba abantu. Twasazeewo kati tufaafagane nabo. Ekintu ekyo kyantiisizaamuko kuba nakirabye omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Nalabye statement gye yakoze side awo. Gamba nti nno tukomye obumenyi bw'amateeka oli bwajja okukukwata nga azitidde mu bumenyi bw'amateeka mwambalagane. Ekyo bwe kiri era kati twakitandise dda tubalinda we bajjira tugenda kwambalagana. Tekigenda okuvaamu akabi ekyo. Ate kabi ki? Omumenyi w'amateeka bw'ajjeewo nga ze kumenya nnyumba yo teweerwanako kulaba nti tamenya nnyumba yo kuyingira munda. Oli mumenyi w'amateeka mubbi atandise okumenya ennyumba. Gwe ngodda mu nnyumba ng'osirika busirisi.
siba byakwerinda baliwa ejjati poliisi n'amagye abo bakifeesi siba byakwerinda kubanga ab'ebyokwerinda baba bagenda okukola emirimu gyabwe bagoberera amateeka naye bantu tebagoberera amateeka ensonga lwaki tubayita bamenyi bamateeka so tugenda kubanganga tugenda kutunka nabo tulabe nga tubalemesa okuwamba abantu okutta abantu n'okubakolako effujjo okubakuba n'ebirala tugenda kubanganga tulwanagane nabo ekyo pulezidenti yakirangiridde so n'olwekyo embeera kati bwetyo beefaanana mu ggwanga awo wetulaga kubanga Museveni watusindiikiriza okututwala abantu obasindiikiriza n'obatuusa ku kisenge oyo tosobola musindiikiriza n'otuuka ku kisenge n'omuganda kubanga bw'atuuka ku kisenge n'alaba nga tasobola kukiyitamu ayina kulwana akuzeeyo asobole okwetaaza kati Museveni atuusiza ku kisenge ate ku kisenge watunyigiriza tetulina we tudda kati enekubo likomye katulina kumwaŋŋanga tulabe nga atuviira mu kkubo lyaffe era mukwano gwange nyimiriza emboozi bano abavubuka abayaaye abakanyuga amayinja obeera ovuga nakanyuga ejjinja mu ndabirwamu y'emmotokayo kati bwe kanyuga bwe lazima oba olina okusiba tosobola kusigala ng'ovuga kati bwe yasiba ne bajja bamuvumbagatire bamubbe nobwongo ne budda oluvannyuma n'agisimbula kati mu kugisimbula ekifo ky'okudda eno gyali alina okudda yasigala agenda kumbe gyagenda wakoma wasigaddeyo nga ekkubo lisigadde nga lyaba bigere na pikipiki nga motoka teyitawo kati yakola n'agikuba revanse n'agizza mu revanse badogezako okwogera kutuuza ku kisenge bwatu bona okukomawo obukomi olina kudda buzi ate kati eri wakomi teri kkubo kati ono yekiise mu kkubo lyo kati oyo gwe yasanga yonna emabega yali amwekiisemu yadda alivansi nga kyede nti nejadda waliyo abatemu kati yajja amaliridde wasangayo yamanya kumutta kuba kati yali talina kyakukola kirala kubanga naye yali mukufa bw'oba mukufa olina kutaasa bulamu awo yali ataasa bulamu tewasobola kubeerawo nteekateeka yonna tewasobola kubeerawo nteekateeka yonna kuba nalaba akakiiko k'ebyokulonda kaayita ab'ebyokwerinda bonna oluvannyuma nga bamaze okukola ensasaga ey'okkuba abaana ba Nuupu n'embeera yonna nga bwe yaliwo abakakiiko k'ebyokulonda ne bayita poliisi ne batuula mu lukuŋŋaana mu lukiiko ne bakubaganya ebirowoozo era omwami Byabakama omulamuzi Byabakama kuli akakiiko k'ebyokulonda n'agamba nti twogedde ku mbeera eyaliwo era tukubaganyiza ebirowoozo embeera nereme kuddamu kubeerawo era twagenza okulaba nti olukuŋŋaano lwabaddewo lwazzemu okubeerawo Mama Kyagulanyi lweyabaddemu wiiki ewedde tebazzemu kubeerawo temusobola kubeerawo naateekateeka yonna aba Nuupu n'ab'ebyokwerinda okutuula mu mmeeza eyawamu musinkane mwogereku ebyo ebireeta obuzibu tekisoboka kubanga tuzze tutuula n'ab'ebyokwerinda mukimanyi tubadde ne tuwa zaffe emabegako eri tubadde tutambula eggwanga lyonna naye nga buli we tugenda batulemesa ne batuyita ne tutuula nabo naye nga tugendayo tukuba enkuba olukuŋŋaana mu kifo kimu ekiddako era ne batulemesa so si beesimbu si baamazima n'olwekyo kano akalembereza akabaddewo Byabakama bwe yatuula n'abepoliisi naki ndowooza yabagamba nti akano kantu katono by election yabbanga tono egenda kuggwa tukole naye tukimanyi nti mu maaso awo embeera egenda kuddamu etabuke n'olwekyo tugyetegekera yensonga lwaki nakugamba nti twadiployinga mu ggwanga lyonna bafuuti soja abawera abasukka 10,000 tulabe nga twekuumanga ffe bannayuganda twekuuma ku batujju bano abatemu abeeyita ab'ebyokwerinda naye ng'ate si babyakwerinda nga bakifeesi batutaddemu basobole okutta abantu bakuba abantu batulugunye abantu bawambe abantu naye babyakwerinda kubanga tugambye Kulola gye yabakkiriza oluvannyuma n'agamba tukola nabo nalabakaawo ne General Lweyiso naye yagamba ye abantu baffe tubamanyi tukola nabo era bali wansi w'amagye anti kakati bwe baba nga babyakwerinda ng'abo bagamba naye nga tebagoberera amateeka ffe tetugenda kukkiriza mumenyi w'amateeka yenna kwefuula wa byakwerinda ab'ebyokwerinda bamanyi amateeka ge bagoberera baba balina kye bagenda okukola okitegeera n'omuntu waba alina etteeka lyamenye era bamanye engeri gyakwatibwamu si kumukuba miggo si kumukuba masasi si kubatiyaga si kumutulugunya so ab'ebyokwerinda bamanyi ekyokukola n'olwekyo ffe tugenda kwambalagana n'abamenyi b'amateeka si babyakwerinda bamanyi b'amateeka bwe munaabambaza ebiyunifoomu ebyo ebya jjaati ne bambambaza ebyamagye ne mubyambaza ebyabapoliisi
ffe tuli beetegefu okubaŋŋanga n'emmundu zaabwe n'emiggo gyabwe na buli kimu okitegeera okulaba nga tuziyiza obumenyi bw'amateeka okutukolebwako okukolebwako effujjo tetusobola kukikkiriza kubanga tuzize tulaba bakifeesi bangi abeerimbika mu byambalo by'amagye ne poliisi nakine bakuba emiggo babaddewo bangi basiboko squad baaliwo baani basobbi baaliwo nga bakuba abantu naki so ebyo tetugenda kubikkiriza kuddamu ku mulundi guno kubanga ekyokulabirako kyoleese kyekyo katutuuse ekkubo likomye naye abatugoba bamenyi b'amateeka katulina kulwanagana nabo tewali kirala kyakukola so tugamba poliisi n'amagye mukole omulimu gwammwe nga bwe mulina okukola kubanga poliisi erina kukuuma bannayuganda nabyabo amagye galina kukuuma nsalo za ggwanga tegalina nakwetaba mu bino okulayi gye tebalina byetabamu tebalina kubyetabamu etteeka teribakkiriza etteeka likkiriza poliisi yeyina okukola mu bino yensonga lwaki olaba nti n'akakiiko ebyokulonda bwe kaali kayita abagenda okwesimbawo bwe kaabayita boogere nabo pulaani eraale zigenda kutambula zitya bagenda kunoonya batya akalulu amagye tegaaliwo bano bajaati tebaaliwo waliwo poliisi yokka kubanga yeyina okubeerawo mu biseera by'akalulu kati amagye gayingidde gatya gakuba abantu nejjaati kubanga jaati kabinja kalwanyisa butujju ate nga nako baakateekawo obuteesi kakundi eyo mu poliisi kabamenyi b'amateeka okitegeera kubanga tekalina tteeka yonna we kalambikiddwa oba bwe byokwerinda mwe babalaba nga batujju era bwe kiri kati batulaba nga batujju obolaba naffe nsazeewo tugenda kwambalagana nabo mu mbeera eyo webatulabira mwe tugenda okwambalaganira nabo naffe netugenda kugumiikiriza mbeera yakututulugunya tusigale nga naffe tutunula butunuzi bannayuganda bakooye omukyala bamuyita Betty Muhaye omukyalo ono yavuddeyo kunaku lwadde tujaguza olunaku lw'abakyala kunaku olw'omukaaga nayogera ebigambo bingi nnyo n'alumiriza mwami Museveni ng'alinga agamba nti oba oli awo alemereddwa embeera y'okubba ensimbi z'eggwanga era n'agamba nti nno wabeewo ekikolebwa agamba nti ssente za PDM myoga biki byonna nti essente ezo tezituka mu bantu ba bulijjo era mwami Museveni n'amubuuza tozifuna nga n'agamba tetufunanga ku ssente yadde bw'ogenda mu Centenary Bank gye baziteeka oba mu banka ez'enjawulo gye ziri ensimbi ezo tukayo nga teziriyo nga baga nti zaggwayo dda ne bwe zaali nga zikyaliyo nga emisoso mwoyita okuzifuna nga miitirivu nnyo so omukyala yabadde mukambwe nnyo ng'alaga nti oba oli awo ensimbi zino zibbibwa ate bennyini abakungu ba gavumenti be bazikwasa kuzituusa mu bantu ba wansi so n'agamba nti wetaaga okubaawo ekikolebwa byebadde olunaku olwajjo so mu bufunze byebyo ffe tugamba bannayuganda nti mujja kiwulira twakibagamba dda nti mujja kiwulira buli munnayuganda kino agenda kukirozaako tuzize twogera ku nteekateeka za gavumenti nnyingi bonna bagaggawale entandikwa emyoga simanya PDM netubagamba sente zino zonna eziteekebwa zibbibwa bubbibwa tezituukawa tezituuka ku bantu nga tukyogera naye mwami Museveni kana akakundi kaayina kamuteekako olukomera tekamukkiriza kutuukawa mu bantu eri kumanya bigenda maaso kati ffe bwe tubyogera nga baga nti abo bannabyabufuzi tebaagala gavumenti olw'okuba bagivuganya kukola ki kugijjawo okitegeera so abantu nga bano we bavaayo ne boogera kiyamba ffe okukkaatiriza ekyo kyetubadde tukola ki kyetubadde twogerako bulijjo nti sente zino bakasolo ne bannaabwe bannabbanja bazibba bubbi kyoba olaba omukyala yakugambye nti ewa bannabbanja yokka gye bazifuna yaga nti ewa nabbanja eyo bakola ki yo bazifuna naye ffe eno teri wadde nabagamba ate emyoga natya Museveni nambuza ate emyoga nti byafiira ddala tewali kintu kyonna okitegeera kyo so tuze tubagamba nti bino ebintu byonna byonna byafa tewali kikola tewali kitambula eggwanga lyafa dda okitegeera abantu abali eyo mu byalo bebaga nti sente zino bazifuna abantu tebafuna sente era walabye omukyala nga akugamba nti oli ayita omuntu waali embalala namuga nti aleeta endaga muntu yofune sente nga ave embalala agenda kasanda obe Masaka owembalala avaayo agenda afuna akakadde ekasanda okitegeera n'oli alina omuntu w'ekiboga
naye nga ali alijinja namuga nti aleeta endagamuntu wepakiza mitwalo 5 jangu okima akakadde wano okiraba so sente ne zigenda mu bantu abatono ne zirema kuganyula bannayuganda bennyini bezirina kukola ki kino baakiyeta nga tukimanyi kubanga Mwami Museveni ye yafuuka kagologosi kati bakozesa mukozesa takyasobola kwerowooleza gandi kino kiri bwe kiti oba kino kiri bwe kiti bo bano bajja ne bamubalira bamatiya Kasajja ne bakasolo baatula ne babala kipulaani kyabwe ne banga muzeeyi kati kino netuteeka ku miruka obukadde 10 zigenda kukola kati weebuuze nze wange nina emiruka egisoba nina emiruka 13 mu Kawempe South naye omuluka gumu buli muluka gulimu abantu abasoba mitwalo 2 akakadde kasobola kumala emiruka bw'oteekayo buli muluka akakadde obukadde 13 obukadde ke kawumbi nga kamu n'obukadde nga 13 kubanga obukadde 10 buli muluka naye omuluka ogulimu abantu emitwalo 2 obukadde 10 bukola ki tezimala zisobola kukola ki kwatanga nsano n'ogiyiwa ku nnyanja so n'olwekyo zino sente enteekateeka za Museveni zonna zazaakola zonna zakubba bubbi bannayuganda kino kyekubadde twogera bulijjo Mwami Museveni yazibba oba abantu bano baawa okukola emirimu bakola nabo akakundi akamukozesa kubanga Mwami Museveni nkugambye kati saawa eno bingi nnyo takyabitegeera bigenda mu maaso ebintu bingi kati Mwami Museveni ye kye bamuleetera kyagenda nakyo kati bano abamuleetera bannabbanja baluna kasolo obwo obukundi kasita bujja ne bumubalira nga ye bumuga nti amuzeeyi kati kino kijja kuwa obululu mu bantu naye kati oyo omukyala nga we wamulabye asobola okuluddamu n'alonda Museveni ate nga abamufaanana bangi abamufaanana nawe ng'agamba nti bino biyinza n'okunzanyiza okufa yagambye obakufa kanfe era ndabyekaawo nti yatandise okuba nga atiisibwa naye yagambye obakufa kakole ki kafe ye yakyetegekedde kati abantu wobatuusa mu mbeera eyo kyekiri kyenkugambye nti oli ali ku kisenge kati takyayina gyadda n'asalawo n'ayimirira amaaso ga Museveni namugamba obakufa kankole ki kanfe nkimanyi bigenda kunzisa yes bino bye bigambo bye tuzze twogera bamandera bye baayogera nga bali South Africa bagamba obakufa katufe naye nga twogedde naye ng'embeera eno ekyuse era bava mu kwogera ne badda mu bikolwa okutuusa gavumenti y'abazungu lwe yagwa naye gavumenti y'abazungu yali y'amaanyi nnyo nnyo nga tosobola nagigeragera ku gavumenti ya Museveni naye bannansi ba South Africa bagisuula so n'olwekyo bano abali ku Museveni abamuli ku lusegere beekigenderwa kyabwe kumubba bubbi yeni bamale ekigavumenti kye kigwe ozoolaba nga bamulambuza simanyi PDM gye bamulambuza nga terina kiriyo osobola akakadde kagula ente kati Mwami Museveni bamugamba batya nti ente oyo yagijja mu PDM miliyoni emu tesobola gula nte sawa naye nalaba wabagula embizi nalabako ekiyumba ekimu kirimu embizi 4 naye embizi 4 akakadde tekasobola gula mbizi 4 akakadde tekasobola gula mbizi 4 kubanga jjukira olina okuzimba ekiyumba kyazo mwezigenda okubeera amabaati embaawo ekiyumba kyokka kyokka akakadde tekasobola kumala n'okuzimba obuzimbi ekiyumba ky'embizi nga tajjukira akakadde ako okimanyi nti era tokafuna nga bwena kafuna kubanga era bakasalako naye ng'ate ye Mwami Museveni akugamba kati yagamba nti mbu banka yazigambye teziddamu salako okitege so kakati busente butono tebusobola kumala bantu naye abantu ne bw'obagabira ssente naye nga tobateereddeewo mbeera kubanga abantu kyebaagala si ssente zakubawa buwi okitegeera baagala kubateerawo mbeere basobozesa kukola mirimu gyabwe nga basobola okukola emirimu gyabwe ne bagenda mu maaso okireba nabadde mu ddwaliro ly'e Kawempe wano ewaffe ekiruddu Kawempe ne ntuukayo nga eddwaliro lirimu ebitanda si bingi nnyo naye ebitanda ebyo abasawo babigabana bali mu ddwaliro abasawo bagabana ebitanda by'eddwaliro ly'ekiruddu Kawempe abakyala gye bazaalira batya kati buli musawo alinako ebitanda nga 10 babyekwata mu ddwaliro lya gavumenti babiguza abalwadde tigwe bw'otwalayo mukyala w'okuzaala babaga nti aleeta emitwalo 2 oba oyagalayo bake ku kitanda bw'oba togirina nga bamuteeka eri mu lukuubo gy'azaalira ate nga tewali n'amukutteko ekintu kino minisitule y'ebyobulamu tekimanyiiko
babimanyi naye ate basirise babimanyi naye basirika busirisi kubanga bali babeera babulooka baabwe bano ababikola babulooka babadayana atwine okitegeera so kubanga nze nakyerabiddeko n'amaaso gange siga nti baŋŋambye omusawo namulabye ng'agamba omukyala nti kuba omukyala abadde alese muwala waazaale n'amuteeka ku kitanda waba azaalira oli n'amugamba nti bw'oba tolina mitwalo 2 mugjeeko nga wendi ndaba bwengi emitwalo 2 n'amuggyako n'amutwala mu lukuubo ng'eri n'amwebasa eyo era gye yazaalidde kubanga omukyala nazzeemu omukubirako nanga nti bwe yamaze okuzaalira ne tugenda neŋŋenda kakati weebuuze okuleeta omuntu mu ddwaliro kigasaaki okitegeere naye olowooza wakyaliwo ekikyasobola okukolebwa olw'ensonga mwe bannabyabufuzi mwogedde nnyo ku ngeri ebintu bijje bitambula mu ggwanga enguzi esente ziteebwayo gavumenti okujja mu matu ne zitatuuka n'ebirala byonna waliwo n'omwami omu era naye yavaayo n'ayogerera nga bulabye omukyalo oyo lwakuba nti omwami ono erinnya lye sirimanyi ono omwami yayogera dda ayisewo ekiseera era naye yagamba mwami Museveni namugamba kate kyebuze kulemye obubbi era ng'omukyalo ono bwe yamugambye nti obubbi sente bazibba wakyaliwo ekyasobola okukolebwa nga n'omukulembeze gwe yavaayo n'agamba yagamba yigigi nti ababbi bange nti ababbi tubakanga kubanga bona abakanga bajja twala sente bazinvestinga ebunaayira naye nga ate kati badde bakyainvestinga muno so tewali ekisobola okukolebwa kati kiri ekintu kimu bannayuganda kwekyawa ne basuula gavumenti ya Museveni bannayuganda kwekyawa ne bajja ku street ne basuula gavumenti ya Museveni tewali kirala kisobola kukolebwa kubanga twogedde buli kimu tukyogeddeko tewali twogedde ku nguudo twogedde ku malwaliro twogedde ku masomero amabi twogedde ku buli kimu naye biganye okitegeera bw'olaba omukyala ng'oyo ali eyo mukyala alima ng'avuddeyo n'agamba nti bannange embeera eganye muzeeyo obubbi bufuuse obubbi ng'ayambadde na kigomesi kyenaalemu kigomesi yaye naalemu kiyabaddemu nagaa muzeeyo obubbi tubyogera ne bagamba nti oyo tegusuula ayogera oyo wa byabufuzi ate bano babadde alambulanga because yagenda mu Busoga n'avaayo n'agenda embala tewali kiriyo Museveni bafeera mufere era waliwo bamuteera embuzi nga 10 ne bazimuteera ne bagamba nti muzeezo embuzi zapiddye naye agenda okulanga embuzi zikubagana tezimanyidde kubeera zonna bazisolozeza buki bagandi amuzeeyi lwakuba tuzitadde wano ate omusana mungi ng'eŋŋumi y'embuzi enyooka yensonga lwaki zirwanagana okitegeera naye nga bazitaddewo bamufere nti ki embuzi ziri awo era zapidyemu era zigabirwa abantu so n'olwekyo buno obubbi obugenda mu maaso mu ggwanga bannayuganda mulina kusitukiramu nga bwe mulaba ng'esudaani we bakikola sudaani mu 2015 Bashir omanyi bwe yawangula akalulu bitundu 98 ku 100 nga ab'opposition bonna bakazize bwe bakazira n'akabeeramu ogwo n'awangula n'ebitundu 98 ku 100 kubanga yeyeeronda n'agamba nti bannaayo obuwagizi bwe nina wano mu Sudaani sigulabangako abantu banjiridde obululu n'atamanya nti abantu baddayo kweseetinga bajje bakole ki bamusuule emyaka tegyawera 5 teyagimalaako 2015 bamulonda 2019 gavumenti y'abantu bagisuula kitegeeza myaka 4 tejawo gyalinga 3 kitundu kuba gavumenti ya Bashir yagwa 2019 mwezi ogwokuna abantu ne beekunga ne beekalakasa ne basuula gavumenti naye nga era ebyali e Sudaani nga tebyawukana na biri wano ng'era byebiri wano ng'abantu boogedde Sudaani ne bakoowa nga n'abali mu kibiina kya Bashir kyennyini boogedde ne bakoowa kakati olaba ffe tubyogedde naye kati n'abali mu NRM bennyini nabo bavuddeyo nalabye n'abakooba gaga nti muzeeyi PDM eneekoze mbadde njirondoola Muguleta Mubende kubanga bamu obuvunaanyizibwa bw'okulondoola PDM Muguleta Mubende gaga nti anze eno nga n'abakoba mbadde njirondoola naye omukazi olwakuta akazinda omukyala ate tannaba kwogera yadde tannaba kwogera omukyala olwakuta akazindaala naga nti muzeeyi oyo n'abakoba mufere wa bbaluwa ffe wano tetuyinaawo PDM
nze ina Museveni namugamba sente temuziraba wali wadde 10 n'aswaza n'abakobe yabaddeyo akagamba nti PDM ekoze nnyo mu kuleeta mu bendera abantu bafunye ssente kati abalina ozifuna be bani ng'abantu abafaanana bwe batyo tebasobola zifuna kubanga ssente z'abantu bamufuna mpola nze kanso nze nga bondaba wano nze seetaaga ssente za PDM nzaagazaaki naye njagala omuntu wange ali ekawempe omuntu ali mu Katanga ali ewandegeya omukyala ali mu katale ewandegeya omukyala ali mu Katanga atunda ennyaanya wali ku Kaleero ali emulago ali ebwayiise njagala azifune asobole okutandika omudaala gwa chips omuvubuka asobole okutandika omudaala gwa chapati naye nayo tebazifuna okitegeera kyensonga lwaki tugamba bano Haruna Kasolo bali eri bazimba mawooteri bamatiya Kasaija kubanga gwe weebuuza omuntu asobola okubba ebbaati eryeru n'alibba nga minisita asobola okukwata akakadde n'akawa omuntu kubanga ebbaati teriweza kakadde bw'oba osobola okubba ebbaati bawaba mu bitundu byabwe omukyala prime minister yagamba nti ye bwe yagafuna amabaati n'agaweereza abamakyaki ne masika yabaweereza yagabba nabbanja amabaati yagafuna gaali gagenda wuwe amabaati gaali gagenda Kalamojja straight nga gamanyikiddwa nti amabaati gaba Kalamojja bano ababbi ne bagegabanya naye nkugambye nti omuntu asobola okubba ebbaati ery'emitwalo 5 oba 10 asobola okukwata akakadde n'akawa omuntu tasobola so bano babbi omuntu abba ebbaati tasobola kuwaayo kakadde okitegeera so n'olwekyo Mwami Museveni alina okitegeera lipooti ya auditor general yakamala okufuluma mwezi oguwedde nega nti obuwumbi 41 eza PDM bannabbanja ne bakasolo baziteeka ku mumwa ne bazirya ebyo Museveni babimufeeka obuwumbi 41 be bantu emitwalo 4,100 abalina okufuna ssente ezo ssente zaabwe bazibba auditor general nga yanyonyola Mwami Museveni nti obuwumbi 41 bewawa ssente ezo bazibba zirina okugenda mu PDM obuwumbi nakolaki bazibba tewali so ne bino Mwami Museveni abimanyi naye emikono azinzeeko buzinzi bwati okitegeera kyobolaba omukyala yamugambye nti muzeeyi kwata ababbi lwaki tokwata babbi ng'ate ababbi obalaba otambula nabo kubanga Museveni abadde bamwetoolodde bonna be babbi omukyalo we be yabadde ayogerako nekumukolo babaddewawo wenyini ne ku mukolo we bali bangamba waliwo yagaye kati singa ku mulembe gwa Amini esawo zalde badde babakwatirawo bonna banna bandibadde ku firing squad singa kati bafu ku mulembe gwa Amini nga Amini omugamba ebyo wano democracy wali tewali democracy kale democracy waba wali babakwate batwale mu mbuga z'amateeka babavuna ababba amabaati ge Kalamojja lwaki tebabavuna nandutu akyawere ennemba n'emisango ate nabbanja yabba amabaati 2,000 yawere ennemba nagirewo ate Matiya Kasaija yatwala 600 yagamba yagasanga mu lujja tamanyi gye gava obwongo tebukyakola obwa Matiya Kasaija omuntu ng'obwongo bukola ng'olina kati oyo ye minisita w'ebyenfuna naye obuzibu bwati bwe buva abali basaplaying amabaati obwongo nga tebukyakola obwa Matiya Kasaija nga bwafaanana bwatyo ye minisita wammwe w'ebyensimbi n'ebyenfuna by'eggwanga kyobola ebyenfuna bigudde era omujjukira yabaga nti ebyenfuna by'eggwanga ikonomi eriki nti efumuka bufumuzi genda okitegedde so kakati eggwanga liri mu kaseera kazibu abanga Matiya Kasaija atakyakola bwongo ng'obwongo bwe tebukola ng'asobola okuba nga ye minisita wa finance asobola okugamba nti amabaati 3 gereese nengasanga mu lujja okitegeera so eggwanga liri mu kaseera kazibu nnyo eggwanga liri mu kaseera kazibu n'ebintu bwe tubyogera tetubyogera kubanga tetwagala Museveni nze Museveni sirina kye mwalanira muntu sirina kye mwagalako nga muntu nze sirina mpalana na Museveni y'abuntu sirina mpalana na Nabbanja y'abuntu naye njogera ku ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo zino ssente zaffe za bannayuganda Mwami Museveni tatunda nteeze kuteeka mu PDM talina watunda nteeze kuteeka mu PDM zino ssente zaffe wadde nente aziguze ku ssente zaffe naye tatunda nteeze kuteeka mu ki Nabbanja talina ka bizinensi konna kakola Nabbanja akola mulimu ki waba tali mu palamenti mutegesi wa ndongo eyewaabwe mukyala munabivuula teeka ebidongo n'asolooza akyabitegeka mwaba abantu abaavu abafaanana bwe bati osobola okutegeka ewa Nabbanja endongo n'ofuna ssente agamba babategeka ebivulu bagambe bagende babitex basobola oteekayo endongo ewa Nabbanja ne bafunayo ssente tibasobola
ne babeera wano olugogo kwetololera wano kubanga bakimanyi nti mu byala abantu baavu nnyo abantu bekuyengera mu bwavu obutogerekeka n'osanga egombolola mu kyalo egombolola namba nga bwolaba egombolola y'ekawempe nga bwogirawo obunene bwayo ng'erina essomero lya secondary limu erya gavumenti. Nalaba Mwami Kasolo yagamba nti essente za PDM bane tuzibawadde, tuleese emyoga, tuleese bamugaggawale, byonna tubireese. N'agamba nti mu bbanga ttono nnyo agenda kuteekawo embeera bo nga gavumenti bagenda kussaawo embeera nga bwe bajjeewuwo nti sebo bwana Mayanja nti wangi twakuwa essente project zino zibaddewo oyimiridde otya nti bannange nkyalimu abo bakuwa mmeka nti akakadde aya basanga okyalimu abo betaaga kubakwatira mbooko betaaga kubakwatira mbooko n'obatwala emisinde bagezanga ne bajjewa era Kawempe we balinnyayo bakasolo mbooko Kasolo yandibadde luzira kati Aruna Kasolo nabbanja bamatiya Kasaija saawe no bandibadde bali mukomere luzira nga bavunaanibwa emisango gy'obubbi okubba amabaati gabakala mojja okubba sente z'abanaku gomanya obuwumbi anamukamu mubwegabanyiza abantu nga mukaaga mukabondo kamu obuwumbi anamukamu mumanyi kyekitegeeza abantu 40,000 obamanyi kye bategeeza bajjuza ekisaawe ky'Ennambole 40,000 bajjuza ekisaawe kyawa ky'Ennambole naye abantu abo bonna ssente zaabwe ne muziteeka ku mumwa ne muziri ate ezo auditors yeno ze yategeerako zokka naye endala zonna ze babbye mu myoga kuba zino yayogera ku PDM naye omanyi ze babbye mu myoga so sente z'Abannayuganda ziri mu kubbibwa zino sente zaffe ensonga lwaki twogera nze abantu bewange ewa Kawempe South abantu bewanga bokalere bamama batunda ennyanya mu katale tebalina ddoboozi ze nina okuboogerera nze eddoboozi lyabwe naye bamama batunda ennyanya mu katale ebwayise abatunda ekalerwe abamama batunda emmere mu katale wali ewandege abali mu Katanga embeera gye bayitamu yemu neyoyo omukyala gwe walabye tewali njawulo Museveni takyasobola kukwata ku babbi kyobola tugaye Mwami Museveni obuyinza abuweeyo bannayuganda balonde omuntu omulala era waliwo omwami gwe nalabye Mwami Museveni yabadde bajjukira eri akatega yekololo omwami we wamulabe bamuyita Kasami yayogereraga nti muzeeyi eggwanga liveeko 2026 bannayuganda bawe ekirabo ky'okola ki ky'obutakomawo tewamulabe awummule namuga nti muzeeyi wummula tukaddiye Ameria kyambadde wamulaba yavaayo naga nti muzeeyi bata abantu batukooye tuluddewo naye ati mukyala media nalabye ebipande byakomawo nabaddeko eyo mawokota kati emyaka gya media obwongo bukyakola nga ndabe ebipande azemu n'atimba akomawo emyaka gyalimu obwongo tebukyakola kasitoweza emyaka 75 ye Museveni yakikolako research nga tanaba nakujja ku ye yennyini yekolera research ye Mwami Museveni n'awandiika mu katabo n'ayita bamawulire n'abaga nti bannange omuntu nkizudde bwaweza emyaka 75 aba awusse ebintu bingi nnyo batakyabitegeera babeera bakozesa mukozesa kuba kati Museveni ali myaka gya Paulo Biya Cameroon akyalina kyategeera ali mu myaka gya Banguema Mbasoge Equatorial Guinea abantu ababbiramu buki bubbizi nga bwolaba Aruna Kasolo ne bannabbanja bali mu kubba ssente z'eggwanga nga tewali abakuba ku mukono byebiri e Cameroon byebiri e Wanguema mu Equatorial Guinea kubanga bannakyemalira abo bwemujogerako Museveni ne bannaabo bakaddiye tebakyamanyi bigenda mu maaso okitegeera so eggwanga lifaafaaganye ne liggwawo naye nze njagala kugamba bannayuganda musitukiremu mu ekyawe bwe muteekyawe Mwami Museveni talina kyagenda kukolawo Museveni tumuggyeko agende lwaki tulawummule okwekyawa ntegeeza kujjako Museveni ate kiki tumuggyeko sente zaffe zitaasibwe naye Mwami Museveni wabanga yakyali mu ntebe bano ababbi bagenda mukozesa nga akagologoosi bakyababba naawe abaddaga nti oli weenaalemu twabagamba mujja kiwulira kati mutandise okukiwulira mukyala wamulabye ng'ali mu kigomesi kya yero naye ng'alanjana naye nga kigomesi kyayambadde kyaki kyeyero muwagizi wa Museveni okitegeera oba bapanze mupange bani Museveni bamafia twamusindiseeyo twabaye niyo bife twamusindisa bamafia wammwe bitu wammwe yabadde wammwe munenge gye mwamutaddeyo bwe muti alumba mukulembeze w'eggwanga muzeeyi gwonda zaawo naye yali waffe
Yete yalina muyero. Okiraba? Yes. So nolwekyo tugamba bannayuganda nti kyemulina okukola kwekyawa. Mulwanyisa abamenyi b'amateeka. Balunda Kasolo we bajja. Kyemubakiriza. Era nze njagala okunyiigira ennyo bannaddiini. Bannabbanja Balunda Kasolo bano ababbi bonna we bajja babawontebeza mu maaso. Kubanga babaleetedde ettooke. Bakungu. Babaleetedde kuze babbye. Nammwe bannaddiini mwetaaga mboko. Abannaddiini bakazimba mugalu beetaaga mboko. Ate ki? Nedda. Nga musobola okutuuza abantu ababbi abo ne mubatuuza mu maaso mu kanisa. Ababbi Balunda Kasolo bannabbanja bakyetaaga okutuula mu maaso mu kyaki. Omuntu abbye ebbaati ery'emitwalo 5 asobola okutuula mu kyaki mu maaso. Omuntu abbye ebbaati ly'omunaku mwe bannaddiini musumba ffe abanaku ffe ekikumi kye tubawa kye kibayimiriza. Nebagamba nti amabaati tebagabba just office ya prime minister yagabawa nga tebagasibe na gasaba. Bannaddiini ba Uganda bakagwa ensonyi. Bannaddiini abasinga obungi tebakyasobola kubaako kye boogera walabye Archbishop Mulamba. Archbishop Mulamba Kazimba Mugalu wamulabye bye yayogedde. Ffe twalumbye amagye ne poliisi n'egyati balyoke batukube. Archbishop osobola okwogera ng'ekintu ng'ekyo nga walabye poliisi n'amagye n'ebijjaati ebyo bikifeesi nga bali mukuba abanoga nti ffe twabaporovokiza. Era ne kanisa zammwe tugenda kuzibaziririra tulabe nammwe munaabeerawo. Kubanga sente zaffe kwe muyimirira. Mwagala kuva ku Katonda. Katonda katubeere mu mitima gyaffe. Kati sente ze tuwaayo mu kyaki zigenda wa Katonda abo sibe bazirya bannaddiini. Tubabeezaawo kubanga tebalina mirimu. Naye endiga zaabwe ne batukuba emiggo ne batutulugunya ne batutta ne batuwamba ne bakola effujjo lyonna nga munnaddiini ogamba nti ffe twasomoozezza. Abantu ne babakubamu abalabye abantu baffe engeri gye babakubyemu emiggo bayitawa ne babamenya amagulu ne babamenya emigongo ne bakola effujjo lyonna n'ogamba nti abaana abo be bakyogoozezza poliisi n'amagye. So bannaddiini nammwe mutulekeemu. Bwe muba temusobola kwogera bituufu mwewummuzeeko musirike. Bw'oba omanyi nti oli munnaddiini nga walya ssente za Museveni oyagala kumuwaana buwaanyi mulinde bw'anajja ewa mu kyaki y'omuwaane eyo mu kyaki zo. Naye abantu baveeko, abantu banyiivu. Ffe endiga tuli banyiivu nnyo. Era njagala okwebaza Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Ssemwogerere ye yayogera amazima n'aga nti bannange oba okulonda kuganye mu kujjeewo naye muleme kuba bantu. Ssemwogerere bye yayogera Kazimba Mugalu teyabiraba. Oba mwami Kazimba Mugalu agubira kya Mwami Museveni kye yagamba nti bannaddiini musigale mu kusumba endiga ebyobufuzi mubiveemu bitulekere. Kati yabadde ayogerako byaki? Yabadde ayogerako byaki? Bw'aba agoberera kya Museveni yabadde ayogerako byaki? Okitegeera? Abireke kati abiviireko ddala. Asirikire ddala. Abasumba bonna abasumba b'Abakatuliki bonna njagala okubeebaza. Ekereziya Katulika yonna. Basereverasi Jjumbe Masaka bayogedde, abagundi ab'Emityana bayogedde, ab'Arua bayogedde, bonna nga baga nti bannange ekimala mulemekerawo okuba abantu n'okubatta n'okubatulugunya. Naye Church of Uganda yatuswazizza nnyo. Archbishop Omulamba n'ovaayo n'oyogera ebintu ng'ebyo bwe abantu be balumbye poliisi. Naye nga banno bw'obadde obalaba bannaddiini banno nga boogera ensonga. So n'olwekyo nammwe bannaddiini twali twabaleka mubeereyo musumbe endiga zammwe. Naye tugenda kubambalira buli munnaddiini anaavaayo n'agamba nti abantu batulugunyizibwe nga Kazimba bwe yayogedde. Abantu mbu balumba poliisi bakubwe emiggo. Awo tugenda naffe kwambalagana nammwe. Kubanga ffe endiga. Oluganga lisigadde wa? Tubate tuze mu gya kinaana. Tugenda kuddayo. Tuddeyo ate waliwo buzibu ki? Tuddeyo. Kyogamba kati oyo Kazimba Mugalu asobola okuyimirira mu bigere bya Janani Lumu. Kubanga Janani Lumu teyali mukristaayo. Yali Archbishop. Oyo asobola okuyimirira mu ngatto z'oyo. Ng'asobola okuddaano n'awaana Museveni okutemula abantu n'okubatulugunya. Asobola okuyimirira mu ngatto ze. Nze nsobola okuyimirira mu bigere bya Mandela. Kubanga Mandela kye yalwanyisa South Africa nange kinwanyisa wano e Uganda. Naye Kazimba Mugalu nga Janani Lumu yali anenya Amini okuwamba n'okutulugunya n'okutta abantu. Kye kyamutemuza. N'essaawa eno muzira waggwanga n'okutuusa kati nze Janani Lumu saamulabako. Nali siriwo ne mama wange yali taliiwo eyanzaala.
naye lowolooza lwaki tukyamwogerako ebirungi nakati n'okutuusa olwaleero kubanga yavaayo ku lw'abantu be yali asumba nga ye omukulembeze w'eddiini n'agamba abantu bawambibwa battibwa abakulembeze b'eddiini balina okuvaayo naye kati Kazimba Mugalu ku bigambo bye yayogedde asobola okuyimirira mu ngato za Janani Luumu tasobola so n'olwekyo bannaddiini muleme kwefuula ebitagasa mumanye muleme kukwata babbi mubawaane muleme kukwata Museveni nabatemu banne mubawaane fe twawaayo ne tugamba oba kututemula batutemule okitegeera naye ng'ekikyamu tukikoze eki tukyogeddeko ensi n'ekitegeera okiraba so yimirira ku mazima kuba ne Bayibuli gye basoma egamba nti Bayibuli ega nti amazima gajja kufuula ki waddembe kakati Kazimba Mugalu waddembe saawa zi si waddembe kubanga wayingidde mu byobufuzi n'otandika okuyingirira ebintu ebitakwatako tugenda kukomawo olwensigala nalabyeko nnyo mbadde ku mutimbagano okwo ku social media nga ndaba abaana bamulumbye nnyo bwe tuba nga tutuuse ku seeryo Archbishop nga abaana ku social media bamuddeko ne bamukolamu bukatyuni ne bamuwerekereza ebigambo ebikambwe ebitagata nalabyekawo batandise okuleetamu famire ye naye balese muwala be bamutaleko ku social media nti bano be balya sente zaffe be bakola biki tulaga wange eggwanga balese ebifaananyi nga Mwami Museveni amuwa amabaasa basa bagamba nti basa yali mu biwandiiko birala teyali ya ssente basa yali ya biwandiiko birala bya basa yetambudde gye waddaali naye eggwanga litagawa so n'olwekyo bw'onaaba munnaddiini n'otayimirira na bantu b'okulembera abantu bakule abo bennyini abamuyisaamu eggaali bebo bennyini bakulembera mu kyaki bebagenda mu kyaki era bebatwalayo ne ssente eziyimirizaawo kyaki obu Uganda naye kati balaba gwe toyimiridde nabo bo banayimirira batya naawe nalaba omu oba Kanoni yavaayo nayogera nazala alina emyaka gyajaguza okuba si amanya ge ganzuzu bade ngeza kukeberawo naye simufunye yavaayo n'agamba nti nga mu ekkanisa mutukoze bubi nnyo naye mukulembeze mu kanisa omwo naga mutukoze bubi nnyo okusirika ku bintu ebigenda mu maaso mune musirika busise ne mutabako kye mwogera ng'ekkanisa ya Uganda so nayogera ebigambo bingi nnyo natwala okugera of course kubirwa essaawa zino n'agamba nti kati mulabye tu ngagamba gavumenti nti mulabye tulekera okutuuka mu bululu kati mukola enguudo buli wamu nimusanga no basibyeyo ne muvuga ne mudderi nayo basibyeyo abantu kati bana we bayita ebintu bimali badde mwakoledda myaka 5 jiji nigenda kuggwako kati mupapa mukolerera so nayogera ebigambo bingi bannaddiini betwagala kuba bafa ku bantu bannaddiini betwagala bafa kuki bafa ku bantu baabwe kubanga ffe tugenda mu kyaki ffe tugenda mu kereziya kyobola nze ngamba abantu mugende n'abatali bakatuliki kati mugende mu bakatuliki musabire era kati nze genda kutandika kusabira mu ekereziya ogenda Lubaga so wanasobola kubatiza ngenda Lubaga na Kibuli yonna nsabirayo kati nsabira ekibuli kuba omulangira Mbuga na Kibinga kuyomu bali ku record kulokutaano bera Kibuli ku Sande n'olekere Lubaga twagala kuyimirira n'abo abayimiridde n'abantu twagala okuyimirira n'abayimiridde naki n'abantu abantu bali bubi nnyo nnyo eggwanga lifa liggwawo bannaddiini be bamu kubasinga okuba n'eddoboozi eribulirwa okitege golooza lwaki ebigambo bya Kazimba abantu babiwulidde nnyo kubanga awulirwa munnaddiini ate si munnaddiini wa bulijjo Archbishop Mulamba His Grace okitege n'otandika okwogera ebintu ebyawukana n'embeera z'abantu oyo Kazimba Mugalu atamanyi nti abantu basumba tebalina ddagala libasanga mu ddwaliro olw'okuba bwe balwala Mwami Museveni abatika ku nnyonyi n'abatwala ebweru oyo Kazimba Mugalu atamanyi nti abaana basomera wansi wa sebo sakaka Bishop Kazimba Mugalu sebo sakaka Bishop sebo anti kati bweweefuula ekitagaso twegamba tukaluubirirwa n'okuyita Archbishop kubanga ekyo ekigambo kya kitiibwa naye kati nkaluubirirwa okugamba nti Archbishop Kazimba Mugalu olw'ebikolwa byo kiwali agenda kuwa kitiibwa nga tokyewa mayanja oli takulimbanga ti oba tewadde ekitiibwa wali ajja ekikuwa yes kubanga gwe kennyini gwosooka okwewaki ekitiibwa nga tebannakikuwa yes bw'oba tekyewadde tokisaba muntu yenna tolina gwokisaba kitiibwa okyewa bwewe bw'omala okiwa n'ogenda mu bantu abandaga nti akati oyo wa kitiibwa
wala omusajja ono gumwakyambula owekitiibwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga omugenzi naye yayogeranga ku nsonga zino era abantu bangi bwe yafa baga nti kirabika n'ensonga zino ze zaamussa n'okumussa. Saawa eno tulina owekitiibwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paulo Ssemwogere, tulina Silverus Jumbo, ojjukira owekitiibwa Ssaabasumba w'essaza ery'e Masaka yafa John Baptist Kaggwa, naye bwe yagenda eri ku biggwa by'abajjajja ab'Emityana ne bamukubira eyo tiyagaasi olwavaayo naye omusajja atunaaba ni omusajja myaka 9 omukuba otya tiyagaasi. So no gavumenti ya Museveni teswala esobola okukola buli kintu kyonna, naye abantu abayina ekereziya katulika njebaza nnyo, ate ekereziya katulika ebadde y'amaanyi mu nsi yonna. Omanyi nti be bakulemberamu n'okukyusa gavumenti y'e Congo okusuula gavumenti ya Kabila nga bawaŋŋamye, era yali ekereziya katulika bayambula amagandula ne beegatta ku bantu ne bajja ku street gavumenti ya Kabila n'egwa. Okitegeera? So n'olwekyo twagala okugamba bannaddiini ffe tetwandibalumbye kubanga ffe tubawa ekitiibwa tuli bagoberezi bammwe. Naye bwe munaaba ku nsonga z'abantu omanyi lwaki ngambye nti nsaalira Kibuli? Kubanga omulangira Mbuga Kasimu Nakibinga Kakungulu n'abakulembeze bakulembera n'ab'Ekibuli bayimiridde ku nsonga z'abantu bazoogerako buli lunaku olukya. Kati ogenda Lubaga naye mubajje ne Kazimba Mugalu abantu bemukulembera mubaliddemu olukweyi. Kakati ababalokole ogenda yodde okusabirayo nabo babujinga ate ababasiyazi abo basiyazi nabo tasobola kigambo kinene nnyo ekyo olimba kitya nga teyabivumirira ani Musumba Bujingo ngale sente babadde baziwa yabuza nga Kyagulanyi accountability. Bujingo si muwagizi wa Museveni, muwagizi wa Museveni. Sente babadde tebaziwa Museveni ez'ebisiyaga. Trump teyamulabisiza. Trump yalabisiza Museveni ambadde nkuwa sente z'ebisiyaga buli mwaka. America badde tezimuwa nga zigende wa Bujingo bano bakayanja zigende wa Bandru Mwenda bano simanyi ba Fox Odoyi abasumba abo bonna ababalokole. Mu balokole osobola kusabirako wa Joseph Serwadda. Wa Serwadda ngenda. Kubanga olunava ekibuli ku Lwokutaano ng'oyolekere Lubaga ku Sande. Oluva ku Sande Lubaga service nsaba ya kumacha webwa. Sawa nyanga njolekere wa Serwadda. Era neggulo bwe nakikoze wiki ewedde bwe nakikoze neno bwe ngendo kikola era bwe ntyo bwe njagala mu kikole bannayuganda mwenna okitege bannayuganda mwenna bwe ntyo bwe njagala mukole batusindikidde ekiwuka mu kikole bana abisindika uwe tuli kale toyenza nnyo tuyanzeege tubalize olwaleero sebukansi ebigambo byo nga tugamba bannayuganda nti bannayuganda mubeere bumu nga bwe mwabadde obumu ne muvumirira ebikolwa bya Kazimba Mugalu n'ebyamubajje bwe muze mubivumirira bwe mutyo mugenda maaso mubeere bumu nga muvumirira ebikolwa bya Museveni ebyokutemula okuwamba n'okutta abantu n'okutulugunya bannayuganda. Ate bannayuganda mwena njagala muveeyo. Bana abamenyi b'amateeka bajja okutukuba emiggo nga baleese zisolido z'amasannyalaze baleese zidrone. Ezo zidrone zonna muzaasendebirwamu zonna. Ate zaaki zakuwamba bantu. Walabye emmotoka ya gavumenti ejja emmotoka za polisi tozimanyi. Nzimanyi. Kati drone emmotoka za polisi ozirabako enamba za polisi zezo zifubutukamu kubakuba emiggo. Walabyeko polisi etegerekeka egoberera amateeka ngekuba abantu emiggo. Wali ogirabyeko kubaddeyo bino bikibooko squad ba Kifeesi bajja wali mu Kisenyi ne batandika okukuba abantu emiggo. So n'olwekyo ezo zidrone zigiramu ba Kifeesi mubakuba emiggo ne birwamu muzaase mubakwate n'okubakwata mubambuleko ebikookolo ebyo bibalimu bwe baba nga si bamenyi b'amateeka lwaki bajja bambadde ebikookolo mu maaso. Nze nga sikalina wano akakookolo kubanga ndi fiirisiri mumenyi w'amateeka era ngenda kuva wano ntambule bulungi ngende mu ofisi yange ey'obwalo yankole emirimu gyange male mvuge emmotoka yange ngende waka bulungi kubanga sirina kyenneekengera siri mumenyi w'amateeka naye gwozeeyo nalina weebisa akakookolo kubanga ba Kifeesi era walaba nga bakuba abantu emiggo wala waliwo omukyala oba yali mukyala oba mwami yali mmeeja nalaba amayinja ge baga yali mmeeja eyasika ba Kifeesi abo ngalaba bali ku bantu babatta n'abasika kubanga kimanyi ba Kifeesi waliwo neguyakuba oli okukibegabega okola biki bino. So n'olwekyo ffe bannayuganda bonna njagala okubagamba yonna yonna gye muli yonna kasita mulaba drone ng'ezze ng'erimu abo ba Kifeesi mwekunge mukube enduulu ku kyalo
abantu bakuŋŋaane mubakuba emiggo mubambula obukokolo obwo mubatwale ku poliisi drone muzikwate muzikube zonna muzoonoone nazo muzitwale ku poliisi kubanga drone zitambulira mu bantu anti mbakumamu omuliro mu bantu bakole ekituufu abantu mbakumamu omuliro bakole ekituufu so si bakuma mukola kikyamu okitegedde katumalirize abamenyi b'amateeka tubangange ng'abamenyi b'amateeka n'abagoberera amateeka nabo tubangange ng'abagoberera amateeka bw'ojjanga oli mumenyi w'amateeka tukwanganga nga mumenyi w'amateeka nga bano bakifeesa bagenda batematema abantu omanyi nti abatematema abantu ebijambi era bibaleeta ne bakozesa wano mu jjaati mwebyo ebigundu bebo bennyini webale kuba nti obadde otulaba abantu batema ebijambiya mu ggwanga naye wawuliddeko tukwagaliza akaseera akalungi nedda linda tosiibula abantu wawuliddeko nga bakwata abantu abatema abantu ebijambiya gwe wawulidde tobiwulira nga bikaaba Masaka simanya Mityana Jinja Ludda tobiwulira nti ebijambiya abatema abantu bebakwata babata babata bali Ludda wakati omu yafa ani Sobbi Muhammad Segirinya sikwe gwali kubavunaanwa gwali gwa bijambiya kati bwe yafa ebijambiya tebiriiwo kale toyanze kiza tukwategana olunaku olulala sabusikoye makwembozi muyuje ku Lwokutaano tujja kubeerawo buli Lwakutaano ne Mande n'Olwokutaano tujja kubeerangawo wano ensonga tukole ki tuzogere Mukama wanabakkiriza nga kyatuwadde obulamu kubanga tutambulira ku bunkenke tutambulira ku bunkenke so abantu bange abakawempe South jendi nja kubakiikirira mu Parliament 2026 nga President Kyagulanyi ye President Museveni tugenda kumuggyako yani aliyo kati Kawempe tetuyina waliyo omugenzi kazi bwe Bashir Mbazi musajja mulamu musewo muntu maya teyanziza